Bane nange nsanyuse okubeerako wano ku Spark TV nsanyuse okupa omukisa guno. Twategeddeko nti gwe omu ku bazadde abalina abaana ba P7 omwana amuteeseteese otya era mugumya nti ebibuuzo ebyo. Mutabani wange bamuyita Bwanika Victor Abraham asomera ku Twenape Child awe Bugoloobi. Victor nkwagaliza okukola obulungi n'okuyita obulungi ate n'abaana bonna abatudde P7 n'abatudde senior form mwenna nsaba Mukama abakwatireko mube bagumu muyite bulungi bye basomye baviiremu emikisa bayambe bakadde baabwe bayambe eggwanga nabo bennyini bakulaakulane. Mayinja edda nga tusoma ffe tetwafuna mukisa bazadde baffe kutuwanga ku magezi ga homework. Gwe homework obadde okyamujjukira? Homework wai naku zino abaana basoma ebintu bingi ebimba bitusinga no bitusinga saa kulimba. Maama we abadde asinga obikola wabula omuwe ebyetaagisa omwencouraginga kikyalina okusoma omubeererawo muwabula nakyo homework mbadde naye ng'ekituufu bwe tubalanze ne maama we ansinze okukola ki okuba nti akola ku bya homework. Olumu ntawuka ne tudda kiro olumu ne tukola ki nebaze ne mukyala wange okubeera nti abeereddawo abaana homework ngoyo n'abakwatirako olumu nzira nakoye n'abatwala ku ssomero sekyo nakyo nkimwebaliza madamu Aisha Nakyene. Abraham ayina challenges ezatagenda ssanga mu bibuuzo nga gwe wazisanga kiki watiye nnyo kye wamugamba nti kino? Kye namugamba kwekkiririzaamu ffe twabanga kwegamba okwetya okwo kumuveemu. Ebibuuzo namugamba olina kubiyita nga tonnabituula osooka kuyita n'otula ebibuuzo olina okuba nga weekakasa buli lw'opanikinga ng'ogenda mu pepa nekyomanyi okyerabira neetuula pepa ebagikuteeka mu maaso okakkana n'olaba nga atali ku pressure then otandika okukola nebiri otandika okujjukira obulungi. Ng'omuzadde wandyagadde mutabani wo amaliriza afuuke muntu kika ki mu ggwanga? Ekisooka siyinza kkaka mwana kikyalina kusoma naye mwagaza abeere omuntu mulamu abeere omwana atya Katonda abeere omukozi atanyoma mirimu n'ekyo kyayagala kyali basazeewo okusoma bw'anaakiwa obudde ajja kukituukako. Ngamba nnyo nti ayagala kubeera dokita akiŋŋamba nnyo. Bannange omanyi njagala nnyo okugeneralizinga abaana bonna nsabira abaana baffe bonna abatudde P7 Mukama bawe kye basinga okwagala ate abakola obulungi batuukirize ekyo kye basinga okwagala kibabeereko mu bulungi abataasa endwadde abataasa abalabe abataasa ebbula ly'emirimu abatukuumire abakumeekume abateekeko ekisa kyo. Manyi generation esobola okwonooneka nti gwe bw'osabirako omwana wo omu n'ogamba nze nsabira bwanika akikube bano basomye nabo nga tobasabidde baba problem era omuntu aba afaananga generation ye. N'olwekyo bonna mbasabiranga abaana b'eggwanga Katonda atukwatirwe ekisa. Ffe tuli bazadde tuzaala mibiri Katonda yaluŋŋamya emyoyo so tusaba Mukama atuluŋŋamize abaana tusobole okufuna eggwanga eryesiimisa. Essebo Mwami Mayinja besides that emabegako waliwo promote omu